subhanahu wa ta'ala, mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tali Isa okujjako mubaka, ayina abaka abalala bakola ki, abamukulembera bangi. N'agamba nti wa ummuhu siddiqa, ne maama we yali mukyala wa mazima nnyo. N'agamba wa kaana yakulani taam, bombi baali bakola ki, bali emmere, bombi baali balya emmere. Lwaki Allah agamba nti Isa ne maama we baali balya emmere? Waliwo omuntu atalya emmere? Lwaki agamba nti baali balya emmere? Yakozesa olulimi lwa waggulu nnyo, baali balya emmere. Kyakugamba nti omuntu agenda emanju, osobola otya okugamba nti oyo musinza alina obwetaavu bwokugenda emanju? Kyomunyesana wano era waliwo abantu abasinza nga basinza bantu bannaabwe, kitegedde, bamusinza ali awo, bamusinza. Omuntu alya emmere aye kikowunyisa Katonda mukadde nnyo, akaddiye takyasobola kutambula, bamuwandirira buwanirizi. Naye amagezi g'abantu buli lwoba nti ovudde kusinza Allah omutuufu, Allah subhanahu wa ta'ala, okendera n'amagezi agategeera. Muntu gwewerabanga ategeera naye totegeera, abakulaba bebala ku busiru. Okijjawo okubanga osinza omuntu gwolabira ddala nti ki waba naye akafa mabegakaawo, mumanyi gwe baayokya, tebamwokya, bamukaza bukaza. Badde mbuulya mawulire mabegakaawo, bamukaza bukaza, bo tebaziika. Kitegedde, baabwe simanyi baaba ani ani amenya era bwe gatya. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala aga nti baali balya emmere. Ati omuntu alya emmere, omuntu tateekeddwa kusinzibwa. Nabbi Isa alayhi salam n'ebyamagero byeyakola nabyo Allah yabyogera mu Quran. Bayinza okugamba nti alina yali Katonda kubanga yakolanga n'ebyaki, n'ebyamagero. Ebyamagero teri nabbi atakola byamagero, wabula nabbi akola ebyamagero okusinziira ku mulembe mwawangaalira. Olwokuba nti Isa yawangaalira nnyo mu bantu abalogo, si balogo, yawangalira nnyo mu bantu abayitibwa abasawo, abatali bakinnansi, abasawo, kujjanjaba. Omulembe gwe gwali gumanyikiddwa mu bujjanjabi. Kati ye Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obujjanjabi nga businga ku bw'abantu. Bano bamala kukuba mpisa okuwona nga ye akusiimulako busiimuuzi genda terete. Olususu, bwobanga olina obulwadde bw'olususu akusimulako obusiimuuzi n'otambula. Bwoba olina ekiwalaata akola ki? Ayisa buyisa mukono, enviiri ne zidda. Watuburi'u al-akmaha wal-abrasa bi'idhni, osobola okuwonya omuntu abadde olususu, enviiri oba ki, naye byonna obikola ku buyinza bwani? Obusawo bwe bwasukkawo nga n'omuntu bw'aba afudde asobola omuzza engulu nadda engulu, naye nga nabyo abikola ku buyinza bwani? Waliwo ebibuuzo ebyebuuzibwa abagamba nti Isa
katonda, mwana wa katonda. Isa katonda siwe kiri nga tugereze ku gundi yabati bwebagamba ani amuzaala Mariyamu azaala katonda. Ku Mariyamu ne Isa ani yandibadde katonda omukulu? Amagezi bwe gandibadde gakuwa katonda oli yazaala mu Mariyamu, katonda omwoyo yazaala Mariyamu. Tegereka wazaala Mariyamu gwazadde n'abaki ali n'abakatonda kaloli atamuzaddemu emu bogattako emu bogattako emu embala bwetyo bwefaanana. Ekyo tokisaamu nnyo magezi bwekityo bwe kyakka. Emu bogattako emu bogattako emu katonda omwana, katonda omwoyo, katonda bwobigatta byonna bimu bikuwa ki? Emu. Allah yewunya nnyo mu Qur'an, bigambo bingi nnyo basiraamu. Teri muntu Allah gwayogerako nnyo ngaani Isa alayhi salatu wassalam. Isa mu byamagero Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okubanga yagabula abantu ekijjulo nga kivudde mu jjana. Ekyo nakyo kyali kyamagero. Oluvannyuma lw'okutuukirirwa abantu abakyasinga okuba abazibu mu nsi muno, buli muntu yenna ng'alimu olubani Isirairi kitegerekeka aba muzibu nnyo. Bamugamba nti Isa, hal yastatiu rabbuka an yunazzila alaina maidatan min as-samaa? Bulidde ekibuuzo kyamusaba Allah wasobola okutusiza ekijjulo wano tukiryeko? Twagala ki? Qala ttaqullah. Muki Allah biki byemusaba? Agamba edda ffe twagala kulya. Tukakase twongere imaani mutuufu Allah gyali. Olaba atuwadde n'ekyokulya. Musajja wattu naye n'asaba naga nti Allah abantu bano baagala kya kijjulo kibawe. Allah namugamba ngenda kisa, ngenda kibawa, naye bwe kimala okubatuukako ne bakafuwala ngenda babonereza. Inni munazziruha alaikum, ngenda kibasiza. Ne mukafuwala ngenda kola ki? Nagamba Allah kiseera bakirya naera ku kkomerero bafundikira abe bayitibwa Bayahudi, si bantu ki? Ala kulli hal, kakati enzikiriza yaffe mu busiraamu ku Isa alayhi salam, enzikiriza yaffe tugamba nti Isa nabbi wa Allah, Isa muddu wa Allah, Isa tabangako katonda, Isa tabangako mwana. Ekyenjawulo kyeyalina kwe kuba nti yazaalibwa ki? Mukyala nga talina ki? Taatawe. Era Isa alayhi salam mu nzikiriza yaffe y'obusiraamu tukakasa nti agenda kudda ku duniya kuno. Isa tafanga. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu Qur'an ti Isa abayahudi bamuyigganya
kubanga abayahudi bo tebakkiririza mwani mu Isa, bakkiririza mwani Musa. Bagamba oyo mwana wa kibi, Isa mwana wa kibi, bamwenda bwezi ne taata we bamwogera erinnya lye Yusufu Najjar. Bagamba yazaalani ye taata wa Isa. Bino byemulimba musimanyi yazaalibwa taliiko kitaawe taliiko byonna mulimba. Era bakola obuyiggo nga bwakuttaani. Bwe yayingira bwati mu nyumba, bwe yayingira waliwo omuntu eyamulengera nga addukiddemu n'abategeeza ayingiddewa n'ayingira munda ng'akola ki, anoonya. Agenda okuvaayo bwati nga ya Isa yennyini, nga Allah amwambazza ekifaananyi kya Isa. Era gwe bakuba ne bamutta. Mukitegedde? Allah ganti wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Era abaaliwo ekyabakakasa nti gwe basesaani kwe kunoonya munnaabwe yayingidde okunoonya nga talabika. Naye bwe tubanga tusse Isa, munnaffe ayingidde omunoonya aliwa? Kubanga bamukubaga banne sinze Isa nga wakola ki? Kubanga kyekifaananyi kyebala. Kati Isa Allah yamusitula subhanahu wa ta'ala agandi bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah yakola ki? Yamusitula namutwala waggulu. Yenzikiriza ffe Musiramu Isa Allah yakola ki? Era yamusitula alina emyaka 3 mu 3. Era Isa agenda kudda ku nkomerere y'omulembe. Kiseera ki? Ekiseera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatutegeerezaako tyagenda kukka mu kiseera nga Masihi Dajjal yazze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ma taraktu fitna, siina fitina gyendeseewo oluvannyuma lwange gyogerageranya nani? Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yanyumya ku Masihi Dajjal. Basahaba we baali batunyumiza nti yamwogerako ne tulabira ddala nga ali wabweru wa masjid. Kusinza ku njogera gye yakola ki? Wallahi batera okufuluma mu muzikiti, mukimanyi nga balabira ddala aliwa. Nabbi agenda okudda abasanga batuta ate mukola kiwa ogende ku Dajjali tulabidde ddala nga ali wabweru. Nagamba edda wa in yakhruj wa ana fikum, ne kamutanda nanvaayo nga wendi, fa ana hajiju, khalas mujja kuba temujja kufuna buzibu, nze nja kuba nkibamalira. Naye bw'alivaayo nga siriiwo, falmaru hajiju nafsi, buli muntu wakwefaako. Wallahu khalifati ala kulli muslim, ne Allah wange bwendesewo musigire ku buli musiraamu, anyambira abasiraamu basobole okuwona Masihi Dajjal. Agenda kutambula ensi eno yonna, agenda gitambula yonna. Teri kaalo, teri katawuni okujjako nga wakola ki? Agenda kumala ku nsi kuno ennaku 40 gokka. Mu nnaku 40 zagenda okumala kuno ku nsi, olunaku olulisookera ddala bw'ate ng'avuddeyo,
Allah agenda kwasa enjuba ya mwaka mulamba. Mukitegedde enjuba egenda kwaka ya mwaka mulamba. Olunaku olwokubiri lujja kuba lwenkanankana mwezi, olunaku olwokusatu lujja kuba lwenkanankana wiiki, ennaku ezisigaddewo zijja kubanga zino eza bulijjo. Basahaba babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kati olunaku olwenkanankana n'omwaka eswala zijja kuba zitya? Abantu bagenda kusiiba batya? N'abagamba faqduru lahu qadra, mujja geraageranyanga. Subu yabanga weti netusaala nemuli tuyitawo kabanga bwe kati netusaala ki dhuhuri, bijja kuba byakugeraageranya. Agenda kuba nejjanaye n'omuliro gwe atambula nabyo. Bw'omukkiriza ng'akuyingiza mu jjana, bw'ogaana ng'akuyingiza omuliro. Kubanga agenda kujja nga yeyita ki? Yeyita Allah. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bw'owuliranga ng'atuuse ku kaalo, sala amagezi gonna odduke, oleme genda kulabako. Mukitegedde? Abantu bagenda okusinga okubuza, Nabbi yatugamba abakyala, enamba nnene nnyo gyagenda okuba nayo nga yabakyala n'abavubuka. Mumanyi lwaki? Ne bannakyalo, abantu ababeera mu byalo be bagenda okusinga okugoberera. Ensonga mugimanyi lwaki? Abantu abo nga bogeddwako balimu ekitendo mu Luwarabu bakiyita hubbu al-ittila. Nze tebajja kunyumiza, buli yenna alimu ako tebajja kunyumiza, tagenda muwona. Abakyala baagala nnyo kangenda enkoleki, tebajja tunyumiza. N'abavubuka nabo bwe batyo. Basajja bakulu be bajja okusigala eno bo basigale wa sijja gende. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba kugamu ku makubo agayinza okutaasa Masiihi Dajjal. Bw'omuwulira nti atuuse ku kyalo, geza kulaba nti weekweka, togezangako okugamba nti kagende nkole ki. Teri imaani gyosobola kuba nayo ku byagenda okuba nabyo, teriyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu ajja kufuluma nga yeekakasa okukkiriza kanti nze imaani eyange tasobola. Otuuke mu maaso ge kozi ompakanya siri Katonda, toli Katonda. Bwenkuleetera wano maama wo ne taata wo abaafa, okkiriza nga ndi Katonda walidde? Mbulirako oluddamu ki? Baleete era kyekyo kyekinyini. Taata wayimirire mu maaso go ne maama wo abaafa emyaka emyebeka nga ye taata wo yennyini ye maama wo paka mwana wange. Ate bw'ovakono Katonda asobodde notuzza, olinda Katonda kyomulaba. Taata wo yagamba ebyo, maama wo yagamba ebyo, osobola okubawakanya? Tolina ngeri yonna gyebawakanya. Naye ekyamazima tebajja kuba bazaddewo, ajja kuzanya wakazanyo k'ekifuusa. Akuleetere maama, akuleetere taata. Kibala nti abasinga abagenda okumugoberera ennyo be abantu abatamulinaako yirimu yadde.
ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba agenda kujjira mu kiseera nga baimaamu tebakyamwogerako emimbali ne baseeka nga tebakyamusomesaawo kati agenda kujja nga abantu bonna emitwe mikalu teri alina kyamumanyiiko. tubagambye ajja kutambula nejjana neki n'omuliro. bwomukkiriza ngaakuwa ejjana, bwogaana nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba musiraamu bwakugambanga okuyingira omuliro yingiranga omuliro gwe, tokkirizanga kuyingira ejjanaye. ejjanaye muliro gwa Allah, omuliro gwe ebajjana wani dajjali wani bataliwo wangi wani taliwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Tamim ad-Dari, Tamim ad-Dari yajja yomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amunyumiza. baali mu kimu ku bizinga ne bajja bakubibwa amayengo okukakkana nga gabatutte ku kamu ku kazinga. bwebatuuka kazinga mu mbeera y'okulindira ennyanja ekakkale, baabali awo ne balaba ensolo nejja we baali. ensolo eyo nga tosobola kumanya mu maaso n'amabega, nejja etuuka we baali. ne babuuza muli mutya? shaitaani yatakallama baga shaitaani eyogere, ne baagala okukola ki? okudduka. naga nti mwewunyaze kwogera, waliwo wali mwonna mwebujje mwogereko naye. ne batambula bagamba mwe twawuliranga atugaa nti waliwo munnaffe, ne tutambula ne tugenda. bwe tutuukawo twasanga omusajja omunene nga bamusibidde ku ntebe, bamusibisiza njekere, katalina we yekyusiza. bwe twatuukawo n'atubuuza mwe baani, ne tumunyonyola gye tuva. n'ababuuza oluzzi lwokkaalo kali lukyalimu, ng'ababuuza ebiri ku byalo gye bavudde. ebyewuunya omusajja okumanya ebyalo byabwe biki. ku nkomerero n'abagamba nze masiihi dajjal, Allah yansibirawo n'essaawa yonna ngenda kuvaawo. ye omusajja nabbi w'enkomerero yajja gyali ababuuza dajjal, namugamba nabbi kiki? naye waliwo nabbi eyajja ndowooza ye omusajja ayogerwako, era kyekyawaliriza Tamimu ad-Dari okujja asiramuke. ekyafa ekiwanvu ekyetwagadde mu kyo, nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okufuna omusiraamu oyo nga munyonjodde ebigambo ebyo, yayita abasiraamu bonna naga mujje, bonna ne bakuŋŋaana, naga baddiremu emboozi okuva ku ntandikwa paka nange baddiramu. naga nti soyo dajjali gwe mbadde mbagamba, nagamba waali. era okuviira ddala ku mulembe gw'abanuuha dajjali waali. mukimanyi ekyo? Allah subhanahu wa ta'ala yamusibira mu kifo kyamusibiddemu. takola ki? ali awo
kunkomerero Allah subhanahu wa ta'ala bali batusiza ekiseera agenda musumulula, bwali musumulula atambule ensi eno akoleki agimaleko. Okugimalako yonna agenda kubuuza abantu bangi nnyo abagenda okukkiririzaamu. Bwatuuka ku kyalo ne mumukkiriza ng'alagira enkuba n'etonnya, bwe mugaana ng'alagira omusana ne gubookya, byonna bigenda kubanga abirinako obuyinza. Kakati mu kubuza abantu ennyo okubadde okubuza, abasiraamu bagenda kwekolamu omulimu bajje balwanyisaani Masiihi Dajjal. Ebitundu bibiri byokka byatajja kulinnya Makka ne Madina. Ajja kugezaako okuyingira mu Madina bwati, naye nga amakubo gonna agakuyingiza mu Madina galiko bamalayika bakutte ebitala, tebamukkiriza kuyitawo. Agenda kubagamba kale singa atuuseeko mu lumiri lwa taata Kasimu awo kagenda okulaza bwati, Madina yonna egenda kuyuguuma yonna ngerimu musisi. Buli mukafiiri, buli munanfusi yenna agifulume, bonna bajje bamwegatteko. Nabbi atunyumiza omu ku bavubuka abagenda okuba ne imaani mu kiseera ekyo. Omuvubuka omu yagenda okuvaayo, ajje mu maaso ge amugambe anta Dajjal, gwe Dajjal nabbi gwe yatugamba omulimba. Ndi mulimba? Agenda mugamba oli mulimba. Dajjal agenda kulagira abasajja be bakwate omusumeeri bamuuse ku mutwe, bamwawulemu ebitundu bibiri, ekitundu kigwendo, ekitundu kigwendo. Nabbi agamba nti y'omu ku bavubuka abagenda okuba ne imaani, abasinga imaani mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamu ku bavubuka aba imaani agenda kuva mu kibuga Madina. Omuvubuka oyo bw'anaamala atambule wakati we abuuze abagoberezi be, bwe muzzaawo mugamba ki? Ne muwa obulamu n'akomawo. Tujja kweyongera okukakasa ng'oliki ku nkomerero. Alagira omuvubuka nti ddawo, omuvubuka ddewo nga bwe yabalta amugeka toyogera ki? Agenda kugamba wallahi kino kinyongedde kukakasanga gwe Dajjal yennyini. Kino kinyongedde imaani, wali mbadde ekyabuza naye kati agenda kukwata museke ekisa musale, Allah aleete embaatibaati azisse mu busingo ye, asale nga takyasobola kumusala. Abantu bonna bamutunuulire, ate akulumya okusala. Olw'obusungu obungi bwagenda okufuna, agenda mukwata mavumbavumba amusuule mu muliro gwe era musa, naye ekyomusana tagenda kusobola kumusana. Kitegedde kati Isa Dajjal agenda kutambula ensi eno yonna nga bwetubagambye, agende Baitul Maqdis. Bw'anaatuuka Baitul Maqdis awajja okuva ajja abalisa abasiraamu abakuŋŋaanidde Eshaami, abasiraamu abaana abakuŋŋaanidde Eshaami, omujja okuba Imaamu Mahdi. Kitegedde ajja kuba agenda kusaaza abantu Salaatul Fajiri, Isa akire mu kasolya nga waniriddwa abamalayika babiri, akke mu muzikiti bwati naye ng'ayita mu kasolya. Era abalibaawo ke kabonero ke bajja okumanya nti ono ye Isa. Bamugambe fadda jangu otusaaze. Agenda gamba nedda, eswala bagiyimiriza okululwo bwe Imam Mahdi tusaaze. Banamala okusaala abayitiremu puroguramu, bamuyitiremu ti Masiihi Dajjal afuuse ekizibu mu nsi. Ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala oba Isa agenda bagamba eyemu ku nsonga endeese kusaanyawa Masiihi Dajjal bwe banamala okusaala batambule olugendo ne Masiihi Dajjal eri awulire
tiwaliwo akakundi k'abantu bali eyo baagala mulwanyisa ajja akole ki ate bajja kusinkana mu kkubo akatundu bakayita baabu loddi we bajja okusinkana masihi dajjali wanatunuulira ku masihu isa ono bamuyita masihu isa oli masihu bamasihu ababiri okitegeke nga bakoze eki basisinkanye oli agenda kuggwerera nabbi yagaa nti agenda kuggwerera nga bwolaba omunnyo gwe batadde mu mazzi oba omuzigo nga gusemberedde omuliro agenda kusomoka busanuzi nabbi isa adduka agambe nti nedda tojja kufa nga sikubyemu agenda kudduka amufumita effumu amusanyeewo eyo ejja okuba enkomerero yani ya masihu dajjal yensonga egenda okuleeta ani isa alaihi ssalam awajja kwongerayo emyaka emirala emyaka 7 jajja okuwangala mu nsi awase afune n'abaana egirima liweddeko naye afe aziikibwe bwe baziika nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekiba kiddakaawo mukomerero bwolero bwabutandisa okweraga tuba tubingidde mu ssawa ya nkomerero engene wallahu taala alam allah asinga okumanya وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. obudde butuleka naye tugenda buuza ebibuuzo bitono. Kibuuzo kyono kankisome kuba andajanidde nnyo kapapula kukisoma. Agamba nti waliwo abasomesa nti Masihi Dajjal yajja dda era social media mbu yajja dda era social media tokolaba ffenna tuweddewo. Bagamba nti abamanyi abasinga obungi mu Sudan kino bakikkiriza. Sheikh nsaba Allah akkirize ontangaaze mu nsonga eyo. Barakallahu fiikum. وفيكم بارك الله. مسيح الدجال قبل مولد يجي وتنجي واجي wali naye tannatandika mulimu mukitegedde akyasibidwa gino emikutu gy'empuliziganya egiriwo tetusobola giyita nti masihi dajjal sijja egyo nabbi gyali ategeeza oli muntu oli ki muntu ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja bali bamuyita ibuni sayyad. ibuni sayyad yatabula nabbi ne basahaba n'abatabula kitegedde yali afaananira ddala masihu dajjal era basahaba baali bamutya nga bamanyi kyani kankati nabbi saa salama yagala omwogezesa alabe ye masihu oli yennyini oba ono bwa mulimba yali muyahudi ovanya nasiramuka nabbi namugamba nti waliwo ekintu kyenkwesi osobola kiŋŋamba nagamba yakikomya mukubo tekimalayo nabbi nagamba togenda kusobola kyogera togenda kusobola kukola ki nabagamba ono siyo bano be bayaya balimba bulimba era bunisoyani basaba baani bamwewala nabagamba naye temunewala nze sinze masihi dajjal kitegere nabbi yabagamba masihu tajja kuba Madina nze siri Madina makituufu nabbi yabagamba tajja kuyingira Makka nze siva kukola hijja kati wali sahaba omukulu gwe yali naye namugamba nti lwakubanga mumanyini waali kati saawa eyo osobola okubuulirawo nanga auzu billah sahaba yayogeraku dduka omanyine waali kati ebintu byali bibuzabuzo ebyo
sayya talimu na abuuza Imran, Zakariya, Anna, Mariyamu baali bansi ki ebiseera ebyo era baali baggwanga ki? Mariyamu bonna baali bava mu famire ya Yaqub, bonna bava mwani mu Yaqub alayhi salam, mukulu mwemuva abaana ba Isirairi 12 tubayita Baisirairi naye nga ekituufu tetwandibayise Baisirairi. Ekitegere abo abaliwo olwaleero tulina bayita Bayahudi kubanga Allah bayita baki Bayahudi, naye kati bo bessa ku Isirairi, bessa ku Yaqub kubanga Isirairi ye Yaqub. Kitegere Allah ati ya bani Israil, abakola baana bani bannabi Yaqub alayhi salam, kati bava mu famire lumu. Abuuza nti osomeseza nti Mariyamu yali akumibwanga mu kanisa, ebiseera ebyo tewalingawo misikiti? Barakallahu fik. Mu kiseera ekyo ze nyumba ezaali zikozesebwa mu kusinzirizaamu Allah subhanahu wa ta'ala, si misikiti. Era kibalaga nti edda Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze Allah yampanga kirabo okubanga ensi yonna yagifuuliranga ki masjidan wa tahura. Bannabbi abakulembera si bwe kyali. Essala bwekusanga ekawempe okitegere, tosalira mu muzikiti gwa gundi, kudda wo osalira. Tegere olina okuba ne masjidi eyiyo mihrab, kibola kullama dakhala alayha almihrab. Mihrab kyabanga kifo kyewefuulidde ekyokuliramu ibada. Kitegerekeka akati ezo kanisa lyerinnya eryali likozesebwa mu kiseera ekyo. Abuuza Nabi Isa bwe yayogera, Nabi Isa bwe yayogera ebigambo ebyo nga muto, Allah byatudde mu Quran yayongerako ebigambo ebirala oba yasirika mpaka yamala okutuuka myaka egyogera? Ekyokwogera Allah subhanahu wa ta'ala atunyonnyola obudde obwo yakola ki, yayogereramu. Bebamu ku bannabbi abaweebwa obukulembeze nga baana, okitegedde bwana buto naye nga muki kibala nti ne Yahya naye yagamba wa atainahu lhukma sabiya, twamuwa amateeka nga naye mwana muto bebi sabiya bamwana muto nga tannamanaku. Kitegerekeka kati bombi baweebwa amateeka nga bato. Bannabbi abasigadde Allah yabatuma bakulu basosiza emyaka 4 nga bwe tulaba ne Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuuza Mariyamu yamala okuzaala Isa yafumbirwa? Tewali bujulizi bwonna bulaga nti yafumbirwa. Kitegedde obulamu bwe yali yamuwaayo kuba muweereza mu nnyumba ya Allah, ensinga yagivaako. Otegedde zahiri ng'alinda bamujjana si bamusi. Ekisembayo billahi tabaraka taala ayagala kubeera nga oyongera okumunnyonnyolamuko ku aya eya 28 mu surati Maryam. Yagamba eti ani yakwata Quran ya 28 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء
wama kanat ummuki bagiya. Bino ebigambo abaali mu kiseera ekyo baali bagamba Mariya nti okoze ekivve. Bamuyita ya ukhta Harun, owange gwe mwannyina wali Harun. Harun ono si nabbi oli ayogerwako, wabula ono yali musajja mulongoofu, nga buli muntu yalina omulongoofu bakutwalira mu famire ya Harun. Mukitegedde wabula nti taata wo teyali bwatyo, maama wo teyali mwononefu, omwana ogujjewa. Allah nakugaa nti fa asharat ilayhi, ye yalazabulaza n'abagamba oyo ababanyonyola byonna, ne bamugamba qalu kaifa nukallim man kana fi lmahdi sabiya, tunasobola tya okwogera n'omwana ali mu kibaya, tasobola kwogera. Bamala mubuuza ekyo n'alwanirira maama we, n'abagamba inni abdullah, ze ndi mudduwani wa Allah. Omuntu yenna ayagala okumanya Isa ebimukwatako byonna Allah yabifundiza mu suratu Maryam. Kitegerekeka kyolaba nti n'abasiraamu abasengukira Habasha bwe baafunamu obuzibu nga bogeddeko ebigambo bingi, abo bavuma Isa, abo bakola bwe bati. Jaafar ibn Abi Talib bwe yatuuka mu maaso ga Najashi ng'amubuuzizza boogera ki ku Maryam wamu ne Isa, teyatawana kwogera bigambo bingi, yabasomera busomeze surati ki. Bwe yasoma surati Maryam yakwata akaggo naga nti wallahi ebigambo ebyo bifaananira ddala nebya Isa, tebina njawulo nabya Isa. Ebigambo Quran, Isa tabangako mwana wa Katonda, tabangako ki, bino ffe twabisawo busa, Najashi nga yayogera. Wallahu ta'ala a'lam. Allah asinga okumanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasulire obulungi ku dunia ne ku akhira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse emikisa mu budde bwammwe buno. Tusaba Allah atusasulire obulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuumire amaka gammwe n'abantu bammwe. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.